license commits an offence and liable on conviction a fine not exceeding 2,000 currency points. Aiza kudelegatinga n'agamba kale sawa ya kakati namirimu mingi naye district fisheries of authority licensing n'agicentralizing ne bagidamu ne bagitwala wa Kampala Entebbe eri ku bayita fishmonger license. Fishmonger license ayina buyinza bwa kudelegatinga district fisheries officer oba a fisheries officer n'agikolereyo wansi aba fish processing abanene abo bukadde busatu kati so kisinzi 2,000 currency points or imprisonment not exceeding. Kati waliwo ezitakirizibwa waliwo ezikolaki ezikirizibwa waliwo emethod sali bakozesa wuzi naye nga bayingira nabyo mu lyato ne bagisuula wansi mu mazzi zino zonna tegera tewaba ate kiddako mugadde nze sinze naafe bakatuwa singa twaba sibasiba nga bamaze okutega neeti kino ate awo tewali fayini togamba nti no ndimugaga ndina mukane bwange 10 oba meka ngenda kusasulayo ezikirizibwa seineti olaba eteeka kati naawo tugendeko ku bintu ebutaobeera n'eneeti yona nga eno peni tesobola kuyitawo milimita 10 manya oli ku kifu tevuuda oyinza kutulaba mu mazzi nebi n'ogisula mu mazzi gwe n'okola ki n'ogenda mulaba kino balala bagiyita konyoka balala bagiyita tupatupa bakozesa mono kati eno naye tevuunda very very dangerous ekokona buli kimu eno ate ebyennyanja bingi nga koleki ayingirijjana ate yenna afafanafana okwakiri naye ngaekitandaala ky'omukola nabyo n'obeera nga okukola lidda kubanga kati tobikola nga tutaddemu nasi era hadisi lukudus ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala engateekirwa banaye bafande abaana tebagenda kudda ku masomero g'emazima kyo kyagaanidde ddala tebajja kulinyayo kuba tuli mu mwaka mulamba n'okusoma tetukola n'ekyokulya abaana tebakiri ogenda mubuuza school fees omwana agenda kusoma nga talidde sisuubirayo kusoma ku nnyanja wano naye tukwegayirira batutire ku liiso abaana batubadde ku ssomero tetugenda naffe kusiiwuuka nnyo mpisa tetugenda kutwala bino ebimalirawo ddala kubanga naffe ennyanja tujagala nabwe ekityo njagala kusaba gavumenti etulowoozeeko mu ngeri y'enjawulo abaana batu tebanadda ku ssomero tamwena abaana tetumanyi oba banaasoma tusaba nga kyonna kikolwa batulowoozeeko mu ngeri y'enjawulo okulaba nga batuyamba naye mpulidde etteeka erikwatagana katimba kebaagala tuleetera tukavubisa wano mu mazzi gaffe agawano ne boogera obunene bwako naye ng'amazima gali nti mugana amazzi agaffe wano mu Masaka oyo mukene tetumulinaamu kakene akaffe katono sayizi ntono nnyo sayizi y'obutimba gye batugambye evuba mukene mukene ava erambu kwegamba akakatimba kaba kanene nnyo tasobola kukwatayo wadde akamukene akamu ennyanja ya Victoria eyina sayizi za mukene ez'enjawulo mukene gwe bavuba ebuvuma si y'omu n'oweerambu ate si y'omu n'ow'Entebbe buli kitundu oba kusinziira ku bungi bwa munnyo oba n'ebiriisa ebiri mu nnyanja buli kitundu kibeera ne sayizi ya mukene enjawulo kakati akatimba gavumenti keeteesa okuleeta wano ewaffe tekasobola kukwatayo wadde mukene nti amaato gaffe nga bw'omanyi enjala abantu baffe bateekayo amaato okulaba nga bajjayo ekyokulya abamu baabakwata amaato baagakwata kati agamu gakyali ddimu amalala gakyali ssenyondo era kyetusaba nti amaato gaffe ago bwe kiba kisoboka afande nago gatuwe n'abantu baffe bakyali mu kkomera nabo bateebwe amagye gakwata abantu baffe ku mazzi ne bakwata amaato ebitimba wamu n'abantu baffe otwalibwa mu makomera tusaba omukulu Honorable Masekoze wano otuyamba abantu baffe abali mu makomera babenga bavaayo n'abantu baffe baddizibwa amaato n'ensanzi empuuta teri ku ddobo teriiko kalambe konna nga ka butimba maama empuuta eyongereke ku mazzi
Nenga ndavudde waka Mukene aleeze taze kutakira abire eri mateeka. Empoota eyo gyege ku mazzi zireeterera tuli omugaga nga kalwe waka. Ffe bannamasaka abavubirwa ku nnyanja Victoria oba Nalubaale twesanga nti tetukkirizibwa kugenda mu disitulikiti ndala kuvuba. Wesanga nti wona agenda Empigi ow'amagye w'Empigi ayagala kukola ki? Ayagala kukwata. Ogenda Kalangala owe Kalangala naye akutangira butakola ki? Butavuka. Ne twebuuza tulina jasi kubeerawo nga tubundabunda ku nnyanja eyaffe bannansi. Naye condition endala egamba olw'okulandinga ku landing site gye walejera esalingira webanga Lambu ne bwebanga ogenze kuvubula olina okulandinga wa Lambu. Kati nawo ekizibu bw'oyagala oregistaringira Lambu ate ogenda ovube Kalangala ate olandinge Kalangala. Eyo teeka tegiriza. Tiwalo bbaani yonna eya Mukene eriwo. Ekyabaaningwa kiri kitimba. Naye Mukene akkirizibwa kuvuba ng'okozese envubi ekitimba ekiba recommendinga ekibayita chota. Ekyembasaba bannamasaka okugoberera amateeka basically that. Bagoberera amateeka tuvube ffenna ennyanja yaffe ffenna si ya muntu omu. Osaba abantu otubaddiza amaato kyekyo. Amaato bagabaddize basebo. Abantu bano amaato n'enjiri zaabwe. Omwana bwe wakutejjo bamute. Njagala museeyo abaana wammwe ku ssomero. Mbawadde na bwezo. Mukene abaana bagende. Bannange ebintu mwalimu biteeka mu politics. Mututuukirire basindika eno okubayamba. Badde nsaba ku nnaku ze batuwadde abantu baffe ez'okuva bongereyo babawo omwezi guno mulamba. Olw'ensonga nti abantu basangiddwa nga baavu. Embeera y'omwalo amazzi gakakalira kati babawo omwezi mulamba balabike nti ne basobola okufuna akasente akusobola okubeera abaana ku ssomero.